Okay. Comrade Kakwenza. Remi Bahati. Nakabinja kabayivu. Abali mu diaspora. Teri munna Uganda n'omu ababanja kukyakujjako General Museveni. Teri munna Uganda n'omu ababanja nkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Ffenna be mulaba bavaayo okulwanirira eggwanga Uganda n'okulwanirira enkyukakyuka mu ggwanga Uganda byamala kututuukako ne twesowolayo ne tugamba naffe katugatteko ekyo ekisoboka bannaffe kye bali mu kugattako ne tulyoka twesowolayo ne tujja. So temulina odeste yonna nkiddemu temulina odeste yonna eragira munna Uganda ali waka ku butya bw'alina okuggyako gavumenti ya Nakyemalira. Temulina kuteekerawo munna Uganda ali waka mbeera ku butya bw'alina okulwanamu Nakyemalira. Ekintu kyangu nnyo. Banna Uganda abali ewaka baba balemereddwa okuggyako Nakyemalira. Nga bo emiwaatwa gye bali mu kukozesa tegijjako Nakyemalira. Mmwe mujje wano ku ground muteekewo embeera entuufu ejjako Nakyemalira. Naye n'embeera ey'okkinagguka ne muyima eyo mu apartments mu SC mu mbeera y'obudde ennungi nga muli kuzibbaga ne mujjayo amasimu ne mutandika okuritiikinga abo abagezaako okulwana gavumenti ya Nakyemalira. Situgenda kubikkiriza. Mulondeeko kimu ku bibiri. Either mmwe abayivu muliwo ku kuritiikinga abo abagezaako okulwana gavumenti ya Nakyemalira oba muli mu nkyukakyuka mulwana Nakyemalira. You know, situgenda kubeera ku level yeefaananako bwetyo. Uyo Remi Bahati Museveni wagenda mu America yamukyaza n'atula n'amuggyako interview. Essaawa zaakati ali ku Kyagulanyi awalampa. Ali ku NUP awalampa. Nuupu olwaleero gye muli mu kunenya njeremereddwa oteekawo embeera ejjawo gavumenti eno ya Nakyemalira. Nuupu nto etambuza emyaka 5. Nuupu emaze emyaka 4 okuva we yava mu kalulu ka 2021 emaze emyaka 4 ng'eri mu kutoba n'abaana abawambiddwa, abaana abatulugunyiziddwa, abaana ababuziddwawo, abaana abawagizi baali abali mu kuvundira ekitalya ebuzira ekigo, abaana abali mu kooti maasawo mu kakangalu kooti. Nuupu obudde bwe yandibadde ng'emobilizinga bannayuganda, emobilizinga abantu ba wansi balaga kiki ekyokukola, obudde bwonna bumaze mu kwetala mu makooti, obudde bwonna bumaze mu makomera, obudde bwonna bumaze mu magwanika ng'enoonya abantu beetalabanga. Muli ku Nuupu mukinagguka emyaka 2 emabega bye mulaba olwaleero Nuupu byeremereddwa okukola mu space ya myaka 5 emyaka 2 emabega mubadde temubikomplainingako. Olwaleero muli mu complaininga nti His Excellency Bobi Wine alagira ati Bannayuganda okudda mu kalulu era alangirira ati agenda kuddamu yeetabe mu kalulu. Naye ebisanja ebiwedde 4 buli kisanja ekyatuukanga Dr. Kizza Besigye yabuliranga Bannayuganda ensonga lwaki adda mu kalulu. Nti akalulu kakagenda okumobilizinga Bannayuganda n'okubakyajinga okumaamulako gavumenti eno. Olwaleero Kyagulanyi yakavuganya ekisanja kimu. Mu myaka 4 gino abadde alwanagana n'abasajja. Abadde anoonya abaana bye bawambye ababuzeewo. Olwaleero Bannayuganda bawadde ensonga kubanga alaba tewali kiteekebwateekebwa kirala. Bannayuganda bo batunuulidde kalulu. Musajja wattu avuddeyo atandise enteekateeka Bannayuganda oba prior nga tunaatuuka ku election day wanaabaawo enkyukakyuka oba after election day wanaabaawo enkyukakyuka. Mumugamba ebyo ayogera byaki? Lwaki akopa FDC yebadde ekolanga? Lwaki kibatwalidde emyaka 2? Mulyoke mudde ku Nuupu mukinagguke. Ekyo situgenda kukikkiriza. Teri ababanja nkyukakyuka. Tewali gwe mubanja nkyukakyuka. Okiwuliriza we mubanga mulaba Bobi Wine alemereddwa, NUP alemereddwa, mukomeewo wano mwe mukole ekirina okukolebwa. Period. Naye otherwise mwabeyita abasomyeko. Olwaleero be muyita ba hooligans. Mwagala Bobi Wine mobilizingere hooligans bajje ku streets beekalakase. Bajje Dr. Kizza Besigye mu mannyo g'empisi. Naye nga mmwe ba elite muganye n'okwemobilizinga. Mubeera ku Twitter. Bannamateeka basinga muli ku Twitter. Kwe mulagira nti mwasoma kwe muteeka tamuze ez'amaanyi enzunguzungu ez'amaanyi mubuzeebuze omuntu wa wansi. Kakati musaleewo.
either mba mbeera ba elite nga mwasalawo kubeera ba elite mudde ebbali muleke bawuliganize bo batambuzeemu engeri gye bagenda okusuula nakyemaliro ono bo mujjako naye temugenda kutumanyira olwaliro mbadde muyita hooligans bemwetaaga bamobilizinge bajje ku streets bwe bajje ku streets then mugambe nti oyo Kyagulanyi atisa abaana b'abantu oyo Kyagulanyi amalidde abavubuka mu makomera. No way temugenda tuteekako kajanja okiwulidde.